Mu ttuntu lya leero emmotoka ezitambuza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II zirabiddwako nga zoolekera Kaazi ku ttaka erimanyiddwa ng'ery'abasikawutu. Ettaka lino liridde ebbanga liriko enkaayana liriko obugazi bwa yiika 12 kyokka nga byaffe biraga nti mu mwaka 1998 Ssekabaka Sir Edward Muteesa II yali waayera ekibiina ekitaba abasikawutu mu ggwanga Uganda Scouts Association mu nkola eya liizi. Mu kulambula kuno Kabaka abadde ayambadde mu ngeri ekisaazisaazi abadde abugiriziddwa munnamateeka wa Buganda Land Board Dennis Bugaya ko n'akulira abavubuka mu Buganda Beka Ssejjengo. Amaanyi Kabaka gabadde atambuza ngongedde okwoleka nga basuukidde ddala newankubadde atutte akabanga nga mukosefu. Bano bakira bamulengeza ensalosalo z'ettaka lino era ng'alabise ng'aliko by'abuuza okwongera okunnyonnyoka ebikwata ku ttaka lino obulungi. Omwogezi wa Buganda ow'ekitiibwa Israel Kazibwe atubudde nti okulambula kwa Kabaka kwesigamiziddwa ku nkaayana ezirudde ebbanga nga zoolekera ku ttaka lino ekyali kiyituusiza n'okukubako ebyapa mu bukyamu. Ettaka eryo ery'Ekaazi lyaweebwayo Obwakabaka bwa Buganda emyaka gy'40 eyo nga liweereddwayo ku liizi okusobola okulaba nti abasikawutu bakolerako emirimu gyabwe. Naye bannaffe abasikawutu abamu ku bo ne batandika okukozesa olukwesikwesi ne batunda ettaka eryo ne bazimbako ziwooteeri ne bakola n'ebintu ebirala bingi. Omwogezi era munnamateeka wa Buganda Land Board Dennis Bugaya atubudde nti embeera bagitwala mu kkooti era omwezi oguwedde akulira eggwanisizo ly'ebyapa mu Uganda yekkanya ensonga zino n'asazamu buli kyali kikolebwa ku ttaka lino. Abo abaweebwa abasikawutu ebyapa komishona yabisazaamu n'agamba tebyayita mu mitendera gya Bwakabaka era n'abisazaamu ebyapa byonna ebyali byasalibwa ku ttaka ly'abasikawutu. Kino ekyali kikolebwa kyali kikyamu kubanga liizi yali tegendereddwa kuzimbako ziwooteeri. Bannaffe baali bakoze olukwesikwesi ne bakolerako bye baagala. Awo nno beekubira enduulu mu kkooti era kkooti neeyimiriza byonna ebyali bikolerwa. Obuwanguzi buno bwe busitudde Kabaka okulambula ku ttaka lino okusima abasajja olw'omulimu gwe bakoze okukuuma ebintu bya Buganda byonna. Awerekeddwako ne bannaffe aba Buganda Land Board n'agenda alambuzibwa ettaka lino eribaddeko enkaayana n'okulagibwa biki ebikolebwako. Era tusanyuse nnyo yeebazizza nnyo ekitongole kya Buganda Land Board olw'emirimu egikulembeddwamu okusazaamu ebyapa ate era n'alagira nti enkola yonna erwanirira ettaka lino egende mu maaso. Ono asinzidde wano okulabula bonna abaali bafuna ebyapa ku ttaka lino okwanguwa okweyanjula eri Buganda Land Board so nga n'abatannagula abalabudde okwesuula mu ntata. Beeyanjule mu Bwakabaka bwa Buganda era bajje n'ebiwandiiko byonna ebyabaweebwa abasikawutu. Ate era twongera n'okukubiriza abantu bonna mu Uganda n'ebweru wa Uganda titeka kutanda n'oguzibwa ku ttaka lino. Okulambula kwa Kabaka ng'atambuza amaanyi bw'ati Minisita agambye ekyongera okukakasa nti Kabaka akubye ku matu era ng'akaddeko nawe akuddamu okulabikako eby'Obuganda ku mikolo egiriko abantu abangi. Kamalabyonna yatutegeeza nti akyagoberera ebiragiro by'abasawo be ebyokwongera okumwekebejja okusobola okulabira ddala nti asobola okuddayo ku mirimu okukola obulungi. Tumusuubira naffe tulina ennyonta nnene okwongera okumulaba nga akomyewo ku mirimu. Ne kano ke kamu ku bubonero obulaga nti agenda atereerera ddala. Ono atubulidde nga bwe kisuubirwa nti oboolyawo Kabaka yandisima n'alabikako eby'Obuganda ku mpaka z'akamalirizo ez'emipiira gy'amasaza ga Buganda ez'okuba ku Lwomukaga lwa Ssabbiiti eno. Tusuubire kiri eri ye okusiima. Ffe ng'Abaganda tugoberera kiva eri Nnamunswa. Bw'asiima n'alabikako ly'essanyu lyaffe. Naye kirungi tumulabako tumwota buliro bw'abeera asobodde okutandula ku bigere n'alambula ensi ye era tumusuubira mu bbanga ttono ajja kubeera naffe.